zivaayo naye abantu bano babbi ate luli nali ngamba nti akakundi kali wakati awo naye abali wansi nabo banyugunya bayitirivu kubanga gundi ejja ngalina kufuna balina kufuna billion naye ne tustuka n'okubanga ebizimbe nga bikute mu bina sente lwe tukubuuza nti zaalagawa kutunuulya olubuto oluli mpererwe kabina kali kanyanya. You get a point. Engato gy'oyambala teyeetaaga na ddagala naye ng'ekizimbe kiri mu bina toilet maggots zivaayo ne wansi ne zidda ku ngulu ne zibembera oba ntegeerekeka sente zivaayo buli muntu gwe mukwatako ng'akikoze bubi honorable ministers mwembi mbeegayiridde ku kye mwatandise mulaze amaanyi ekisooka temugusala omuliro gusigale nga gw'amaanyi nga bwe guli paka last secondary temuttira muntu ku liiso ne bw'aba abawa Uganda yonna nti agibawadde mubajjeyo mubaanikire eddala kye kisooka ekyokubiri mubakozesa akakalu ak'obutaddamu kubeera ba head of schools munoonye abantu abalaba obuvunaanyizibwa bamuwa ebifo ebyo. Do you know what? Bwe banaakikola emijiji egiddako gigenda kutereera. Eka nkubuuza. Ani ansasula? Nedda. Nkolera bantu. Eka nkubuuza. Bw'owulira omuliro nga gukutte wa neighbor kiki wano kyokola? Bwe gukwate wa neighbor nze nfuba ku ekyo ekinga kulaba nti wali nina ekintu ekinziyiza omuliro gwo okukwata okudda ewange. Okimanyi kati oyinza osanga awamu toilet bazimba ekiro n'emisana. Era bigenda kulabika. Kyenkugambye anti owuliriza ekyo kyenkugambye owuliriza nti ekintu essaawa eno kati abali mu kwekwata ku bisubi bangi bali mu kulongoosa ebitagenda kutukula. Ekyo ekisenge ekyo kiraba Tronas nomala okwata mutosi n'okikwatako tunuulya wali brown wali wansi wali golowooza wali bwe watyo ne bw'ojja n'oyozaawo okuleka ng'ozze n'osiiga langi buto kikomera kyonna. Waliwo omwana yankwasizza ekisa n'ebino ebintu ebimu oluusi bambi abatavaayo be bangi mwana muwala naye maama naawe okuvaayo obeera mukambwe ze banyima omulimu kubanga nabamma ku ssomero bamumma ku ssomero district bamumma omulimu ku district kubanga waliwo eyali amusabiriza n'amumma n'amulemesa okufuna omulimu kyekyo naye era omwana n'avaayo n'agamba naye Riki kyonna kyekiri simanyi Riki yagambye mbu wano e Uganda ebigaba omulimu bibiri bw'oba musajja sente zo zikweyimirira bw'obeera mukazi. Mbasaasidde nnyo bassebo kubanga temulowooza nti bali eri masomero nammwe babajjira kino nkyogedde nga nnabbi. Nze nsaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abo abasajja babiri bolaba nga sipiidi gye bali mu kutambulirako ssaawa eno ng'ekukolera erongoosa linnya lyo ekisanja ekiddako tewaba abeesimbawo bajjani opposed kubanga kugogola ku bali mu gogola oluzzi terusobola kugwa mu myaka 5. Bonna mmere yagenda n'agamba bw'olaba His Excellency ng'abantu bano balongoosa linnya lye ekisanja ekiddako nga ku sipiidi gye balina ssaawa eno gye bakusigadde bakozesa ekisanja ekiddako 2:30 bajje unopposed tebeesimbawo tebakubwako kalulu bajje nga bamembers ba parliament tewaliwo okulondebwa bayitewo buyisa obazze mu bifo ebyo byennyini nga bali aba badduse sipiidi eyo bakulongooseza oluzzi erinnya lyo litereere obadde ogamba Tronas erinnya lyo litereere bulungi. Abantu emitima gyammwe gibadde bwe gityo nga bulijjo temuvaayo. Kyekituufu ekyakoleddwa nkiwagira emirundi 108. Maama Betty Nambooze bakireke. Honorable nkusaba busabi tuula kwewaka bwe bulwako ekintu ekyamakulu ky'oyinza okufulumya alisti nywa akacaayi mu bulungi si mu bubi kubanga kankubuulira obadde okimanyi ng'abantu abamu bali mu kugamba nti
lwaki abikoze kati nanti era olubuto teruvaayo nga lwa wiiki emu tululabira mu myezi 7 ate abantu bwe batyo ne luvaayo luti omuntu atuusiza emyaka 3 afunye olubuto alimu agenda kuzaala n'otandika lwaki alufunye yali ludda bwe teekateeka za Katonda yes tosobola zirwanyisa nze mbasaba wamwe basajja mmwe n'ebya minisita kambijjawo kati muli basajja ngwaŋŋuli aba mbasaba busabi sipiidi yammwe temugisala ate era kasita mumaliriza obuwakatirwa obwo bulandira tapulutwana musooke mugireke beekwate ku bisubi bulungi yo bwe munaatuuka mugenda kunyeenya bwe muti bunyenya muti nga bagwa abo mubeere bwezi buli gwe mulaba oyera bwezi ewiiki eri emabega mama we Masaka yagenda n'agamba ku Sande tujja tugenda kubeera eyo ku weekend ndoza balowooza atajja kiri kumbe yali ajjanga ki nga MP w'ekifo balowooza kati kajja bagala nnyo balamutaliiko balamu yakugamba Tronazi nti nze sikyanoonya ssente ssente nzirina nekale nze byenkola sinoonya ssente kati oyo passion kiyo yali yayiroki yakoze ebiseera bya Katonda ebinatuuka yali eri nga akola bivvulu kulaba ali mu bivvulu kyovola byamusalangana nnyo ani yakulima era erinnya lya Ssaabavvulu terisobola kuvaawo ate wuliriza omanyi lwaki teyabinyumirwanga bulungi nze bwe ndowooza kulowooza kwange Katonda ali yamutegekera eno kino kyalina okukola kino obudde nga tebunatuuka exactly kakati obudde bwatuuka nga ne sente azirina n'ayingira mu kintu ekituufu kyova olaba ababonyaabonya ate akyababonyaabonya omukutu kwetuli tweyanziza mwenna abeekuumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala Tronazi Media abanya Tronazi andine Wanyana Agnes olwaleero yes nga bulijjo mwasuze muti abalaba Tronazi tubagala nnyo mwebale kutulaba mwebale kulondawo Tronazi yes kuwuliriza bye tubawa ebyamakulu ate era ebyensonga nebaza nnyo abantu mwenna abakomentinga department endala sigenda kuzoogerako nnyo naye ku guno omulundi kanjogere ku bakommenters abakommenters mbeebaza okulaba ng'ebintu ne mutabitwala for granted mubiraba ne mulayikinga ate bwe mumaliriza ne mugenda nemunda ennyo ne mukomentinga ne mugjayo endowooza zammwe nomwogera buli muntu nga bw'okiwulira okukyogerako mwebale nnyo namwe so thank you very much mwebale nammwe okukola contribution eyo ku video zaffe yes ekitegeeza nti teziriiwo bubeezi zirina ensonga n'ababiraba balina ensonga kubanga omuntu abiraba nga bw'asanze yandibadde talina budde bukomentinga ndibadde abiraba bulabi n'abeera mba viewers naye abiraba na likinga na commentinga thank you very much ero azenga muna byabufuzi nikubanga era ndi politician nga politician waliwo ensonga abantu ebazuzumbya omutwe tebakyebaka bantu banatera n'okutabuka emitwe banatera okugweddalu gw'omuntu ali mu nsonda wano naye wawano atandise okweyogeza bitakwatagana gundi kiki abaana atera ogweddalu katono banamutuukako ajja kaaba ekiva mu kaaba akazoole takaaba bamutuukako akazoole ng'alambaala mukwano waliwo omuntu omu akutuukako nga bw'aba akutuuseeko mukama n'akuvaamu ng'olunaku olwakutuuseeko ne bw'ozirika asooka kola saveewe nedda olambaala wali ye bw'amonitalinga by'ayagala n'alyoka akomawo ku mufu abamu beekoza mulimu abeefiisa
ekintu kino kyalwawo na bulwi singa nsooka kwebaza omusajja ow'amaanyi ennyo nnyini ddala kati afuuse ensonga Ssemasonga yegattiddwako omukazi Enjasabitiizi looya mulamba mu buuka bibanda bamuyita Namere Justin. Honorable Minister. Yes. Namere Justin. Yes. Then ne Honorable Baram. Honorable Minister. Minister Baram. Mwebale nnyo mwebalire ddala abantu bebamu ku bantu benjogerako toners nti ne bwe bakusanga ng'olambadde naye tuba mulimu abantu abeefiisafiisa nga naye balamu nasiba omukka bw'ati nakutunulira nga linga eyafedda nga amaaso omugazze naye ng'abawulira amoti yakisobola ekyo basabo ne bannyabo bakama bange abo ab'ebitiibwa ababiri mbeebaza nnyo nnyini ddala ku sayidi y'ebyobufuzi ekintu kye bali okukola ssaawa eno singa kyakolebwa dda singa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'eggwanga Uganda mu nsonga y'enguzi n'obulyake byandibadde tebitubonyaabonya okusinziira ku nkola gye bakolamu. When I'm talking about Honorable Minister Baram, ebiseera ebyokuno ebya engozoobano we zaagwirawo ez'abaana b'akafeero ye yavaayo ng'omusaale n'agamba nti kati kino ekinayamala eggobe mu kibya kyekino ate era n'abeera musaale nnyo okusigala ng'atambula mpaka gye bikoma weewaawo tebyatambula bulungi nga ffe abamu bwe twali tusuubira biggwe naye era omusango si gugwe tuyina kunoonyereza byasobera kwani era singa afunayo okwemulugunya kwonna okw'abaana abo ne wabaawo yeemulugunya asobolera ddala okuddayo n'akola akatambike n'agamba kaasoberawa kubanga hikani obusobozi abulina obuyinza abulina ate abukozesa bulungi. Baramu nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala ensonga gye balimu ensangi zino ey'okutambula nga bagenda balambula emirimu gya gavumenti mbeebaza omuli enguudo omuli amasomero. Nawuliddeko omuntu omu yabadde abuuza lwaki tebaatandikidde mu Central ne mugamba omuti nga ogukooye mu luggya ng'onaaguggyawo tosobola kutema taproot. Nedda yali luddawo okubanga amulagira bana abantu nammwe mutuleke oli yalina puroguramu namusomesezza busomese nti omuti gwonna ng'ogukooye mu kifo ng'onaaguggyawo troners tosobola kutema taproot guba tegugenda vaawo olina kusooka kutema bulandira bwonna n'obuggyawo n'obumalayo n'olyoka oguleka mu bbanga bwe ne gusigala mu bbanga ogwo n'ekibuyaga bwe gye gusuula busuuzi essaawa eno ekitambula eyo ebbali gye bali guluwawawa obadde okimanyi kireetedde abali eno okutandika okwesootinga abasi abagambye mbu mukulu Baramu wandi tuyise ne tusooka ne tutuula kati ne mbuuza bateese ku kyoba zimanyi nze ssebo ne nnyabo bakama bange mbasaba tebabatuuza mu nfo mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala nalabyeko essomero erimu lye baatuuseeko engulu eyo nga lirina toilet kibaati awamu nga toilet zajjula oba ofundako ejjudde esobola okunywekamu naye nga kino kibaati bwe kiti kye baakubawo you guys ate nga ssente zifuluma buli mwaka abalala ne bawaayo abaana abatali na mu masomero ya confesses nti nagamba tunula mu kamera mukulembeza akulaba mwetondere wetondere mukulembeze okitegeera ebigambo byonna byoyogera obigamba mukulembeze w'eggwanga nsaba kunsonyiwa enamba y'abaana gye nawaayo si ntuufu naye siribiddamu okitegeera ensonyi zakutte ekisa kyankutte mu bulamu bw'ensi eno nze ndi ttiimu ndi ttiimu Honorable Minister Namere ndi ttiimu Honorable Minister Baram
ebintu ebimu okutereeza ekirala biteekeddwa okubeerako aluma ogw'engulu bisobole okutereeramu. Olowooza Honorable Nambooze n'akulaba bulungi? Kankubuuzeyo ekibuuzo. Nkolera Honorable Nambooze Betty Bakireke oba nkolera bantu? Okolera abantu naye tagenda kulaba bulungi kubanga anti muntu naye yabivuruze. Anti muntu naye omanyi omuntu yenna ng'anaayonoona amaka ga munne asooka kulaga omusajja gwe wafumbiddwa nga bwali owa bbulaaka ennyo musezi talinaamu yadde akalungi n'akamu naye ate sokoleke tunazi amala omukubijjisiza naye ate nga wasigala ajja muwogo gwali abagezi kokkaako. Abantu abamu bino ngenda bibannyonnyola, abantu abamu bayimirira ne bakuba ensonga ezimu ezitambula for the reason parties bino ebintu bya bufuzi. Kakati omuntu oyo ayambala kala ya red tomusuubira kuvaayo siyingirira bibiina saawa eno tomusuubira kuvaayo n'asapootinga wa yero kyakoze waliwo yakikoze ani njagala Honorable Woman MP we wakisiwa mwitani gundi mutegedde yajjayo ka Yesu oyo omukyalo oyo nange demu kuziika linya nange ligenze naye ngenda kulire na niyebaza Honorable Minister Balamu nga talina kwetirira olw'ekyeyakola mu kufa kw'abaana e Karamoja. N'agamba nti kyayamba nnyo minisita ng'ali mu kitundu ekyo n'akeera kumanya olwamanya nti accident eguddewo n'agamba ambulance zonna eziri mu region mujje muyambeko abasawo mwenna abali mu region teri kwebaka kujanjaba baana. Ekyo nno Tronas n'atalabika nga kimuli kya ndaggu weebale nnyo n'ekyokubiri ebyo bikolebwa abantu bakulu bandowooza. Bw'obeera ng'oli mukulu mu ndowooza nkusuubira okuba ng'okola ng'omukyalo oyo owa black eyeebaziza abantu erinnya lye limbuzi. Omukazi oyo wankizo nnyo era bwe yaddayo mu parliament mulimu abantu b'otunuulira nga ebintu byenkwata gy'abikwatamu tabikwata kikazi kito abikwata kikazi kikulu. Bw'abeera ng'omuntu oyo yavudde kati soko tunulire maama Betty Nambooze Bakireke be bandibadde kubanga essaawa eno mubalira bantu abali mature enough abaludde nayo nnyo mba nsuubira omuntu nga kati emyaka egyo okubanga asobola okugoberera ensonga na in fact nga munda muye asobola oku appreciating ebirungi omuntu byaba akoze naye bw'abeera nga ono omwana omuto kubanga oyo Honorable Minister wa Wakiso muto Naluyima nayogeranga naawe Honorable Betty Naluyima mwana muto nnyo ku maama Betty Nambooze Bakireke. Bw'abeera nga omukazi ow'enkizo maama Betty Naluyima Honorable MP nga yasobodde okuvaayo to appreciate kikulu nnyo ne Nambooze kyandibadde akola Nambooze n'ekiyandibadde akola ku lw'obulungi bw'eggwanga singa bino ebintu bivaamuuko okwesosola nendaba Tronas kyokoze nenkya appreciating nolaba byendeese nonsembeza lino eggwanga singa ligenda mu maaso. Oliwa yagambye oliwa yavuddeyo n'agamba nti kakati Honorable Minister Balamu ne Honorable Minister Namere katono nnyo bwe muwulira nga atagala enkeera bukyanga muli mu district ye abantu bano awulira nga waliwo ebikola bw'omanya waliwo ebitateredde era anti laba singa bajja ewa Nambooze essaawa eno bagenda kuba bayingiridde taproot leka basooke nkubuulireko akakyama amamera ne bw'okagolola kamenyeka bumenyesi omanyi lwaki nduleesi essaawa eno ne we banaayagala okutereeza bye baayonoona emyaka n'emyaka emabega tebigenda kutereera. Tulina records ebitabo bivaayo tusooke tukkirize abantu bano nti Katonda ekisa kyabawadde okuyimirira
kulw'okwagala okutereeza erinnya ly'eggwanga basaana obugalo. Nalaba honorable minister ndooza obudde bwa lanchi bwamusanga mu Lusoze y'Embaale. Ali akawunga n'abatuuze. Nalyokawa n'akawunga nga bwe kawa. Balamu yabagamba bw'ati. By the way, kankubulireko twali mu biseera bya COVID. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, yakola statement bw'eti. N'agamba nti mulye muwogo ku caayi nange gwendya. Muve ku migaati. Naye wawulira ennyomba abantu we bayomba. Naye omuntu yenna eyayomba muto. Bw'obanga ensonga yiino giwulirize bulungi. Omusajja oyo yabyogera nga si lwa bubi, wabula yabyogera lwa bulamu. N'abagamba munyene ku caayi omuki omukazi. Y'ensonga lwaki alina emyaka egyo ng'akyali stable. Alina engeri gy'akola emikono gino bw'ati n'olowooza takyasobola na golola lugalo jangu omusemberere. Bo omugere gumu n'ogwe Dubai bakomezawo mu Wirubaalo. Akyalina kuwulira mazima Troners bino mbyogera. Ate nabagamba awulira nga yeetenda maanyi nga yagamba tagalina. Bageba batuuze bagambe nti kati mutambula kuva mu Lubigi tugenda Wakiso. Oba kitegedde bajja kubanga ova mu Lubigi bw'otandika kuwoza. Migaati egyo migaati yali ku muwogo ne bw'aba atudde akakopo kawulira engeri gy'awulutula kaawa gw'oli ku mata ate amata ge baleese nga gali nsaba kunsaasira galimu chemicals ne bibeera ku dayalo okwo ne dayale ne ziwunya baneetu minisita bw'omaliriza ekirungi n'abalabi bayingidde ne malwaliro mutuyingirireko ne mu sanitation tobeera nga abamuyise mu gundi. Tukusaba tokomeeyo mwate gw'olimu ebyo ebya health education nkusaba neeno yingirayo mulingirirakoko mu diaries mulabe abantu bammwe amata ge banywa mafu ebintu bifu. Waliwo yabayise n'agamba mbo osaba otya kiro namba olusaniya ne lujja nga luliko bifinga 8. Naye basajja mwe mumanyira. Nze ngenda kusaba abantu bano ababiri ba honorable ministers omwami n'omukyala temubuukira nga bwe mutandise strategy yammwe bwe muba mugikola bwe muba mutandikidde mu health and education musooke muyonje mugogole ate temutira ku muntu ku liiso nalumanya ne saalumanya bonna mubakukunuleyo balyoke bategeere nti be babadde bavumaganya nannyini essaawa eno afuga eggwanga lino nti ebintu bikolebwa kati for example oŋŋambye essomero class nalabyeko ng'ali mu ssomero erimu nga bamubuuza nti eno class eno stream erimu abaana bameka ng'agamba mulimu abaana 108 stream etya bagenze okubala abaana nga bali 103 namubuuza where are others matama ntengo nenda kubuuza ekibuuzo ekyokubiri abantu bano nabalabye nga balina eddwaliro erimu engulu eyo gye bagenze embuuza kasalale kano wadde kajjanga bwe kali omu ekintu kyonna kyokola mu nsi muno eteekwa kubeera passion. Get a point. Ebeera passion nti ogenda okusoma obusawo nga munda muggo olina love of it oba in it. Bw'obeera nga wasoma busomesa obeera oli kati nze sisobola busomesa ndi mukambwe akana nti kagenda kuntawanya kawa oluyi kagwe wali bafunone nalabako omusomesa omu yagamba omwana yajja akaba what happened nze nga mbuuza ebyo soka nombuulira ekikuwolomya omusajja omukulu myaka enanga owoloma sisobola busawo n'akatono n'amala n'amugamba oyagala ki njagala kwevulunga mu ttaka n'amugamba yeeki ekibuze weweevulunga omulwadde akuba empiso n'aleka n'ataka n'omwana omwana neyeevulunga mu ttaka n'ambuuza ayoke naawo n'amugamba sangula amaziga go nasangula amaziga omwana agenda mu class passion oba kitegeera
omuntu yenna ogenda okusoma ekintu okuleka nga mutulimba bulimbi olina ekyakuleetera exactly okwagala exactly ekintu ekyo. Omuntu akola omulimu gwo nga passion munda oyinza n'okunsasula mitwalo 3 ne ngamba isoke nze kyempulira munda okukola nkikoze eki kankuwa example nze ndi musibi wa nviiri ate nga ndi honorable councillor naye omukyala yajja n'ambuuza ekibuuzo nti lwaki ffe totuseera ne mugamba nti nze byenkola mbikola ki kwagala mbyagala nze kyenkukoledde emitwalo egi gendako in another salons bagenda kujjako emitwalo wakati wa 7 ne 10 ne kiri munze onkuzisa enviiri kiri munze munda nina laavu yakyo ndya ekyo kitono naye nga omuntu erinnya lyange litambula nze tunazisina gye ntula ne malayo myezi 7 nga teriyo omuntu amanyi niyo badde okimanyi ng'osobola okubeera mu nansana muno nga temulimu akumanyi nze ebintu byokola mu bulungi n'okwagala bagamba erinnya bwe likulemerera okukola mu bulungi olikola mu bubi abasinga ate abo basinga obungi ab'obubi naye nze ndi mbalikola mu bulungi wonna wempita kizibu nnyo obutagamba nti oyo mumanyi era oba oliawo n'ogwotamanyi nakuyita kanso n'omuga wangi olwama yagamba abantu abasinga obungi lwakuba tebabagaaba abafuna ssente bwe bazifuna si mu bulungi which is okay naye kindesoero tunazi kiri ku side ya education ne health bwe tubanga abasawo mwasalawo okujjanjaba abantu ekikugaana okubeera ku duty kiki omusajja oyo alina amalwaliro ge yayingiramu ekiro nga abasawo abalina okubeera mu ddwaliro tebaliimu abalala ba complaints waliwo omuntu omu yakoze statement nempulira ennaku ng'ennuma n'agamba nti mulinde kijja kubwatuka nga bomu anti nga n'abasawo beekyaye bakooye obusente bafuna butono abo president ne bekikwatako mwena mu banoonyereza abantu balina that kind of heart bagenda kutta abantu mu malwaliro ekirala naye ate yakyogedde si musawo ate nga musawo ayambala na uniform akeera mu ddwaliro bye mba njogerako lye mba nkubuulira naye nga abantu simanyi tetugenda kukola ekirala nze nsaba kubanga nina wennalabye nga abalwadde beebaka wansi bali wansi nze nsaba President Yoweri Kaguta Museveni kubanga gwe head of family abantu bano abakwataganya health babatunuulire nnyo ku nsonga z'amalwaliro amasomero buildings ezimu nagezezaako okulaba nga abatabba nalabyeko omwami Balamu honorable minister Balamu omusajja gwe yasiimye nga ku miliyoni 2 yasimisa toilet ate n'okugizimba n'agikola ki n'amugamba musajja gwe oli musajja nnyo oba ntegerekeka tukusaba bekivunaanyizibwako abalina okutuusa resources mu malwaliro batuyambeko nnyo nnyini ddala okulaba nga resources ezo zituuka sente ezo ziba ziteereddwa kubanga ku kyenazudde toners sente zivaayo mu gavumenti zivaayo naye abantu bano babbi ate luli nali ngamba nti akakundi kali wakati awo naye abali wansi nabo banyogunya bayitirivu kubanga gundi ejja ng'alina balina kufuna billion naye ne tutuuka n'okubanga ebizimbe nga bikutte mu mbinabina sente bwe tukubuuza nti zaalagawa nkutunuulya olubuto oluli mpererwe kabina kali kanyanya you get a point engatto gy'oyambala teyeetaaga na ddagala naye ng'ekizimbe kiri mu mbinabina toilet maggots zivaayo ne wansi ne zidda ku ngulu ne zibembera oba ntegeerekeka sente zivaayo buli muntu gwe mukwatako ng'akikoze bubi honorable ministers mwembi mbeegayiridde ku kye mwatandise mulaze amaanyi ekisooka temugusala omuliro gusigale nga gw'amaanyi nga bwe guli paka last secondary
temutira muntu kuliiso ne bw'aba wa Uganda yonna nti agibawadde. Mubajjeyo mubaanikire ddala kye kisooka. Ekyokubiri, mubakozesa akakalu ak'obutaddamu kubeera ba head of schools. Munoonye abantu abalaba obuvunaanyizibwa bamuwa ebifo ebyo. Do you know what? Bwe banaakikola emijiji egiddako gigenda kutereera. Eka nkubuuza. Ani ansasula? Nedda. Nkolera bantu. Nkubuuza. Bw'owulira omuliro nga gukutte wa neighbor, kiki wano ky'okola? Bwe gukwate wa neighbor, nze nfuba ku ekyo ekinga kulaba nti wali nina ekintu ekinziyiza omuliro ogwo okukwata okudda ewange. Okimanyi kati oyinza osanga awamu. Toyire tebazimba ekiro n'emisana. Era bigenda kulabika. Kyenkugambye. Anti owuliriza ekyo kyenkugambye owuliriza nti ekintu essaawa eno kati abali mu kwekwata ku bisubi bangi. Bali mu kulongoosa ebitagenda kutukula. Ekyo ekisenge ekyo kiraba Tronas. N'omala okwata mutosi n'okikwatako. Tunuulya wali brown. Wali wansi wali. Wolowooza wali bwe watyo? Ne bw'ojja n'oyozaawo okuleka ng'ozze n'osiiga langi buto. Kikomera kyonna. Waliwo omwana yankwasizza ekisa n'ebino ebintu ebimu oluusi bambi abatavaayo be bangi, mwana muwala. Naye maama naawe okuvaayo beera mukambwe. Nze baanyima omulimu kubanga nabamma. Ku ssomero? Bamumma ku ssomero? District. Bamumma omulimu ku district kubanga waliwo eyali amusabiriza n'amumma. N'amulemesa okufuna omulimu. Kyekyo. Naye era omwana n'avaayo n'agamba. Naye Riki. Kyonna kye kiri. Simanyi Riki yagambye. Mbu wano e Uganda ebigaba omulimu bibiri bw'oba musajja. Sente zo zikweyimirira bw'obeera mukazi. Mbasaasidde nnyo bassebo kubanga temulowooza nti bali eri mu masomero nammwe babajjira. Kino nkyogedde nga nnabbi. Nze nsaba President Yoweri Kaguta Museveni abo abasajja babiri bolaba nga speed gye bali mu kutambulirako ssaawa eno ng'ekukolera erongoosa linnya lyo ekisanja ekiddako tewaba abeesimbawo bajjani opposed. Kubanga kugogola ko bali mu ggoogola oluzzi terusobola kugwa mu myaka 5. Bona mmere yagenda n'agamba ati bw'olaba His Excellency ng'abantu bano balongoosa linnya lye. Ekisanja ekiddako nga ku speed gye balina ssaawa eno gye bakusigadde bakozesa. Ekisanja ekiddako 231 bajje unopposed tebeesimbawo tebakubwako kalulu bajje nga ba members ba parliament tewaliwo okulondebwa bayitewo obuyiso bazze mu bifo ebyo byennyini nga bali aba badduse speed eyo bakulongooseza oluzzi erinnya lyo litereere obadde ogamba Tronas. Erinnya lyo litereere bulungi. Abantu emitima gyammwe gibadde bwe gityo nga bulijjo temuvaayo. Kyekituufu ekyakoleddwa nkiwagira emirundi 108. Maama Betty Nambooze bakireke. Honorable. Nkusaba busabi tuula kwewaka. Bwe bulwako ekintu ekyamakulu ky'oyinza okufulumya alisti nywa wakacaayi. Mu bulungi si mu bubi. Kubanga kankubuulira obadde okimanyi ng'abantu abamu bali mu kugamba nti lwaki abikoze kati nanti era olubuto teruvaayo nga lwa wiiki emu tululabira mu myezi 7 ate abantu bwe batyo ne luvaayo luti omuntu atuusiza emyaka 3 afunye olubuto alimu agenda kuzaala n'otandika lwaki alufunye yali ludda bwe teekateeka za Katonda. Yes, tosobola zirwanyisa. Nze mbasaba wamma basajja mmwe n'ebya minisita kambijjawo kati muli basajja ngwaŋŋuli aba mbasaba busabi sipiidi yammwe temugisala ate era kasita mumaliriza obuwakatirwa obwo obulandira tapulutwana musooke mugireke beekwate ku bisubi bulungi yo bwe munaatuuka mugenda kunyeenya bwe muti bunyenya muti nga bagwa abo mubeere bwezi buli gwe mulaba oyera bwezi. Ewiiki eri emabega mama we Masaka yagenda n'agamba ku Sande tujja tugenda kubeera eyo ku weekend.
ndoza barowooza atajja kiri kumbe yali ajjanga ki nga MP w'ekifo barowooza kati kajja baagala nnyo balamutaliiko balamu yakugamba tunazi nti nze sikyanoonya ssente sente nzirina ne kale nze byenkola sinoonya ssente kati oyo passion iyo yali yairoki yali koze ebiseera bya Katonda ebinatuuka yali eri nga akola bivvulu kulaba ali mu bivvulu kyovola byamusalangana nnyo ani yakulimba era erinnya lya Ssaabavvulu terisobola kuvaawo ate wuliriza omanyi lwaki teyabinyumirwanga bulungi nze bwe ndowooza kulowooza kwange Katonda ali yamutegekera eno kino kyalina okukola kino obudde nga tebunatuuka exactly kakati obudde bwatuuka nga ne sente azirina nayingira mu kintu ekituufu kyova olaba ababonyaabonya ate akyababonyaabonya bw'obeera ng'omuntu ayera olujja tayera matobotobo ava kumu ng'ali akatogo kyova olaba nkugambye n'ekisanja ekiddako tujja kuba tubeetaaga lwakubanga bino mubiwulire bakama bange mmwe ababiri mulaba bannammwe be mulina eyo musabe nnyo bagaane bakolerera musabe nnyo sigale ne favor n'okubanga muwulirwa kuba bano batronazi si bangu obadde ogamba kitronazi ebyo bibaawo badde manye ebyo Mukama yabyogera nti olimba wennyana yabyo badde manyi nti Omukama yabyogera nti olimba wennyana yabyogera ekirala sebo no sleep omusajja akyogera nga asaaga n'abagamba tewali kulya nguzi kisanja no sleep tewali kwebaka kyovola batonazo nsanze wano tonsanzewo okay badde manyi ogenda kwewaana nti nsanzewo olabisa nsaba kunsonyiwa tewali kwebaka bano abantu tebebaka bala mumulaba atambula kiro n'omusanga ludda wa kiro nze kyakugamba luli honorable minister wa gender naye yavaayo n'agamba abatwala abaana ebweru namwe bubakeeredde njagala mundage ebintu byonna biranga bwe birina accountability balina n'okuddamu okuregistaringa akooye abaana okubeera nga balajjana onaafa onaabuuka eri takola atudde ayagala n'abaana abo baba bagenda basomesebwa ayagala kulambula masomero we babasomeseza agalambula ennyo lwa nsonga awo we wali akatoga awo abalambula ennyo lwa nsonga abaana bangi abagenze mu Bwakadaama naye nga tebali well trained ekisooka kya byonna nga banafu nnyo banafu nnyo ate nga gye bagenze baba bagenze kola n'osanga nga bamugamba kola bw'oti akola bw'ati kola bw'oti akola bw'ati ku mawanga si waffe bali si baana b'abannyaffe tebamanyi nnimi zaffe nze nno nandibadde ŋŋamba ebyo byonna wadde weebiri minisita wa gender mutuyambeko mutukolera amakolero amangi wano abaana baffe baleme okugenda okubonaabona abaana baffe bafune emirimu wano eno ate nga basasulwa bulungi ebyo singa byo biri wano mu ggwanga nga tuyina factories eziwera abaana baffe tebandigenze ku Bwakadaama naye ekizibu ekiriwo nti emirimu mitono mu ggwanga ate n'egiriwo gya mwana wa gundi ani akumanyi ekyokubiri olina ki kiri kye wayogeddeko mpankuwe honorable minister wa gender wa internal affairs aliwo kati naye yavuddeyo n'agamba nti asaba omukulembeze oba abaana bano okugenda ebweru agira abiyimiriza olw'emivuyo egiriwo nze ekyemivuyo ng'okiggyeko nze nkubuulira abaana bano gye bagenda bakolera mu kubonaabona abaana bavayo ng'emigongo gyalwala
ninga sebwe kyandi Roja kutuse emirimu bakola mingi egibayinga kyebali kyebasobola nteesanze era nkiddamu nkyogeddeko nenkugamba nti singa nga gavumenti bwetandise ensonga eno n'abaministers abo babiri betuli mu kwogerako saawa eno nga bwe batandise ensonga eyo nga bw'ogiraba kati wabeeyo ne minisita asobola okuyimirira w'ebyamakolero biki ebyo bigendeddewa bayimirire batutandikireyo ku factories ennene batutandikire ku factories ennene ebintu ebyenjawulo naye nga bisobola okuleetera omwana neyakola primary 7 ng'asobola okufunamu omulimu ng'avaluingibwa nga bw'olaba yakola form 4 yakola form 6 ayina masters ayina degree ayina diploma bla bla certificate batukolereyo ku factories abaana bano baweebwa emirimu ekyokubiri mulimu abaana nga baali bagezi nnyo obanga bagezi nnyo ontera okukozesa statement egamba nti Katonda alaba ekinaabuuka n'akimma ekiwawaatiro nagamba kino kikome wano mu P7 kinagenda mu bbanga exactly tufudde naye ng'omwana oyo alina obwongo obusobola okugatta soda wa yellow ne soda wa green najjamu ekintu ekirungi abaana bano balina obwongo omuntu omuddugavu tomuzannyirako Katonda yamuwa amagezi ngagage yensonga lwaki ne mu nsi z'abali tebasobola kwekolerera ne mubakolerera bw'obatuukamu abo abantu bakyafu ekigenze ewala bakyafu naye omuddugavu Katonda nate banafu Katonda yakutonda omuddugavu ng'olina amaanyi olina capacity esobola okukola okuva ku makya mpaka ssaawa 12 ate n'osigala ng'osobola okuddeeka n'oyoza n'okola kino n'okola kiri n'okola kiri so singa wano tuba tufunye minisita avunaanyizibwa ku by'emirimu mutuyambe mutukolereyo amakolero muleete abasajja bano mu kifo ky'abasajja bano bano bayindi bano baki okujja ne baleeta ebintu byabwe ne babikola ne bateekamu bantu baabwe ate mubakozese basomese abaana bamwe tukope Idi Amin Dada Idi Amin Dada omugenzi the late mubajjeko amagezi mubateekewo basomese abantu abangu b'okukwata n'okutegeera then naffe tutandike ebintu ebyo wano mu ggwanga basigale nga bakola ng'abayindi ng'abachina ng'abaki bla 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 naye nga naffe tulina ebintu ebitandikiddwawo ebiyamba okuva ku mwana ono ali wansi waliwo omwana omu gwe nalabako ng'akoze ennyonyi mu bucupa naye nga tebuuka ekyo kyokka kikulaga exactly naye ng'akyanoonyereza nyinza kukola ntya kulaba ng'ennyonyi eno ebuuka omwana exactly omwana oyo amagezi g'alina singa gaba gakozeseddwa mu bintu ebikozeseddwa wano eno oyo omwana asobola ate okusika abalala ng'ebikumi nga bina kati njagala tuveewo tuggyemu kano nkandyanze n'abange nyumirwa nze n'eno gurupu kati tukireete nga kiri jeno abantu bonna nga basobola okiganyulwamu ekyo nno kigenda kuddayo eri ku nsonga gye mbadde ndiko mu masomero ne mu malwaliro nga mbagamba nti basajja mmwe temupakuka kuva ku peesi eno gye muliko kuyingira walala kubanga abantu bakyamusa olwa kino mu bitambuze ng'omuli w'akatogo tuufu akava kumu takabuukira kuleka nga kalimu ebifi naddala ng'ennyama ya mbuzi kituufu twebaza KCCA yes naye ninayo ekibuuzo kyange kitono waliwo KCCA akantu ke boogerako naye tekavaayo bulungi bagiyita KCCA free training programs bakayina naye tekavaayo bulungi tusaba omukulu oba oyo atwala ekyo atuyambe kubanga abantu bangi bandyagadde kutwala abaana baabwe basome ebintu ebyo kubanga it's free kubanga nalabako clips nga ina baabuuza nga abuuza omwana bakuggyeko sente tinedda olidde ekyemisana ye sente mmeka z'oteekamu wano nti sente zenteekamu ezinzigye ewaka mpaka wano naye tetumanyi abaana batandikira ku level ky'okugendayo P7 senior 4 era bw'olaba senior 6 yes ba graduate sibokka twagala tukitegeere abantu basobola okubanga beeyunira programs nze mbasaba bafune mu government yes mbasaba
nga President Yoweri Kaguta Museveni bwe yatandika UPS ne kijja mu lwatu ne kino nsaba kiveeyo mu lwatu bwe wabeerawo omuntu akireetese empola nga waliwo zaasooka okulya kisobokera ddala nga waliwo omuntu akikugira okuvaayo speed omanyi omwana buli bwabeera ng'olubuto lw'omukazi lutuuse okuzaala ne bamugamba push ng'omwana ajja mpola banoonyereza ekikyamu we kiri oli mukyalabuze ekyo omujje wakulira KCC mumanyi mukyalabuze kyera nkwebaza nnyo webalire ddala bwe waba nga tewaliwo kawakatirwa kati kispeedinge abantu bakitegeere bulungi bakibanjulize nga UCE ne UPE bwe biri ntegeerekeka waliwo omutoletoole yali musajja yagamba nti lwaki abaana b'aba ministers nabo tebasomera mu UCE schools ne UPE schools namugamba oli muto ate ng'emyaka mikulu ne mugamba eka nkuwa example nyangu nnyo kola bwoti engalo zino tezenkana waliwo ensonga ne mubuuza wali oyagala abaana bano President Yoweri Museveni abatwale ku Aga Khan olidde nedda bw'ogyogeddeyo kyekituufu amasomero gonna gateekebwawo si gammwe abasobera okusomesa abaana ku Rich School Njovu gaabali abalima endebe y'ebijanjaalo omwana naye abangulweko tulabyeko abaana abali mu UCE ne UPE schools nga bakola first grade nga bazeekoledde era ekyo kibuuzo mukyala executive director wa KCC yakibuuza n'agamba omusomesa osomesa mu masomero ga KCC omwana wasomerawo bw'aba omwana wo tasomera wano omuntu omulala n'akiraba atya nti lino essomero by'osomesa gyebiri n'agamba abaana be bonna bali mu masomero ago gana amasomero ge masomero agakyasinza okusomesa abaana ne bakwata bye bakutte nga babyekoze ki babyekwatidde ne batababbira bigezo omwana n'akuleetera first grade yabomeka ng'asaana okuba omusawo yakyekoledde naye many schools gyegali ng'abaana bababbira bubbizi bigezo nze nno nyina suggestion nga tonnaba kulaba njaliiro eri ku liiso lyange sooka olabe eri ku liryo abaana abasomera mu masomero ga gavumenti genda onoonyereze enkola yaabwe noonyereza embeera zaabwe weewaawo bakyana kimpadde be bobbala mu baalimu babiyingizaamu ate enkola endala alina essomero erimu erya UCE lyabaddeko lyabaze abasomesa lyabaze abaana nga bagamba nti stream erimu abaana 108 ne tubala 103 108 ng'abuuza where are others nga matama ntengo never in life mukwano kyogamba gobo webase weerabidde simu eno wagitadde mu birunde kaako nga wayagadde omuntu olabika kayina we kakulabira ojjo neegendereze siyagala naye bw'olaba nkwagadde oba oyagadde I just want you to value my love ekirala kikyo naye nga mbadde nkugamba nga mmalayo wali nti omusajja oyo bamubuuzizza babuuzizza abaana basoose kubuuza ye nti abaana basasula ssente mmeka era zaaki n'agamba ate tuleeta basomesa ate okuva ebweru nga siba wano ne bamubuuza osasula abaana bano basasuza ssente mmeka n'abagamba basasula $10,000 ne tugenda ku Asembo ate buli ne tugenda kuleka buli tebulina gundi ne tugenda ku Asembo ne bandanyiri somero mwaswadde ne babuuza abaana ate Honorable Balamu simanyi okola ki ate weeno wandiyingidde mbwambega obusobola nnyo abaana ate tebalina kye babanyinaka n'asooka abakubisa mu ngalawo ne baziko n'abaga kati musirike n'ababuuza musasula ssente
tusasula sente. Okay, musasula mmeka? 15, 10, 20, 25. Abagamba kati musirike nadda wano. Obiwulidde? Obyogerako ki? Ate Jesse Honorable Jesse Muyingo, ate bulabula, ate sebo, ate nkakati abasimu wagakubiddwa. Naye mbabulira oyo vulugu wamwe Katonda nampayo ba honorable ministers abala babiri nga bafaanana nga Honorable Baram ne Honorable Namere. Eno Uganda ebegenda kunyumira nti mulaga wembandaga. Neno wansi twetaagayo abantu abalina ensonga eyo. Lwakubanga eno bwansi ffe bwe tukiyingira tukikole nga bwe bakikoze. Bagenda kutugamba obuuse steps. Olina okuba nga ofuna order. Nenga security ekumala. Ate kyekugambye oba obuuse steps. Oba obuuse steps. Wamuwulira statement yagamba security gyalina. Meters nga tonatuuka. Wano gadgets ziba zaakulabye dda. Let me tell you one thing. Buli kintu kyonna security ekimala. But okkiriza okolere mu nedda oyite mu mitendera nga bwe gino okutambula oba obuukidde tokota kubanga Balamu yatandise nange kantandika eno nga azihu abayibuukire tokota babuuzeeko mbalamusizaako noonyako nga bataano bajja kubuulira mbalamusizaako sijja kumentioninga linnya n'erimu naye nga mwetegedde mugibuukire mujja giwulira we bakuba ekigwo nze wendi wano okwata kuma kati gwati n'olyoka obeerako nowete nga yategenda n'eryoke kuyuuya n'ogiwulira yategedde nti kwoli naye nga nze mbasabye abantu bano mbebaza nebaza nnyo gavumenti this time around tukoledde ekintu ekyamanyi tukoledde ku nguudo kati ezikola mbebaza nnyo mwebale nnyo bali ddala eziyibwa kola siziyibwa naye mbasaba ebigoma bino ebiri mu kuteekebwayo ku myala ebigoma ebimu bitono bijja kuzibikira mangu tubasaba gye mutanaba kuteeka bigoma abakola ku nsonga ezo n'abakasente baba baakalya bakaseseme batekeyo ku bigoma ebigazi ebinalwawo okuzibikira ninako oluguudo olumu lwe nabaddeko nga balukola nga nduyitako naye nga ndaba ebigoma ebyakoleddwa ku mwala nga tutono saizi ntono bwadde tebijjaawo mbasaba bekivunaanyizibwako manyi aba banyugunya abo bangi babajjiridde bajja zibasesemya mujja ziwulira ebigoma bitono size mu size si bitono mu bungi bingi naye bitono mu size nga biraga nti bijja kuzibikira mangu so neyo ensonga bekivunaanyizibwako bagimonitalinge balabe ng'etereera bulungi Tonaz bw'obanga njogera ku honorable minister ku ba honorable ministers ababiri muli owulira nga ndi mukuusa ku bigambo byenjogera ate bukuusa buvudde owulira nga nenoonyeza byange nina kyembala era ekyo kirimu ggwe oba olina kyobala omanyi lwaki nkibuuzizza okkiriza nnyo naye gwe tolina kyoyogera era bw'oba olina kyowenoonyeza kijja kiri ntumiddeko train lwakuba wabeerawo zitambula zidde eno zino zinde eno ziriba mu districts ez'enjawulo naye bw'ebanga eno train baagikoze ng'erina okuyita buli wamu waliwo awatali district ntumiddeko meya wange Mugabi Samuel Kenya meya Nansana division oyo bali abantu be bali okukola n'oyo omusajja kyali alumirirwa nnyo omwana atasoma kyova olaba alina basalizi nnyingi full and half mpaka ku university era tobeere eyo ng'oli mu Nansana division ekyamazima ng'olina omwana wo tasoma ate ng'oyagala asome genda ku ofisi ya meya Nansana ku division ku ofisi kwennyini ogenda kuyambibwako omwana we agenda kuba ng'afuna basari agenda asome ne bwaba wa university so mbasindika mugende enabweru ku ku office za Nansana division ziri nabweru ku kisaawe abana bamwe bayambibweko office zote tebakugalira bweru nedda office ya meya mwebaza nnyo mwebaliza ddala mwami Mugabi Samuel Kenya ne speaker Isaac Kabuye mwebale nnyo ne bannammwe emukolagana nabo
nebaza Katonda no banyongera title na the other Monday nalayira nga obambi kubuulira chairperson wa finance committee Nansana division banda bamu obusobozi bwakyo so bwe njogera ku nsonga eyo nti abantu abo byenjogerako mbimanyi bulungi singa mbadde sibimanyi nekyenjogera ekyo kyenaweebwa nandibadde sikituuseeko bw'otuuka wotuuka ate ebula era eriko nti mayor's office secretary waali agenda kukwata bulungi teekayo ensonga yo meya ne bwoba tomusanzeewo kkiriza ogonde secretary ayogere naawe akugyeko ebyetaagisa enamba y'essimu girekeewo era ojja kuwulira nga mwami Mugabi Samuel Bukenya akukubidde oba si ekyo deputy we waali bamuyita Mukyala Shira naye asobola okukubira ne bajja ne bakuyambako ku nsonga z'okusoma kw'abaana omwana wo bw'abanga akyayagala okusoma ng'olaba alina love eyogenda ku ssomero jangu okikozese bw'obanga oli mu Nansana division ne bw'obanga toli mu Nansana division ng'oli na bweru naye ng'okiwulidde olaba kikugattako kam secretary ye talina gondi kino ekibuuzo kiriwa obadde omugamba ki ye muntu gwe nasoose okulaba alina empisa ekyokubiri kino mwami Tondas kankikubuulire bw'obeera nga toli well disciplined tosobola kukola na Mugabi Samuel Bukenya amayeba abantu omunayina nali awantu mukulu n'afuluma nga abantu babadde bamwetaaga naye tebasobola kuyingira bino mbikugamba bw'obeera tolina mpisa tokola na Mugabi kati omukulu afuluma abuuza ate bano kamafa twabadde twagala gwe naye ne batugamba nti toliiwo wangi bw'oba tolina mpisa nagamba kati ngeri gye sitaliiwo mujje mbalabire eno siriiwo mujje naye ayali abagambye nti taliiwo yafuna ekizibu nze ndooza yasibira mu ddwaliro nze bino mbikugamba tonazisiina kyennoonya abantu mu abandaba bw'oba tolina mpisa nga bazadde bo tebaakukuza weekuza wekka oyogera by'osanga osala ebigambo ozuuza olugambo obijja eno obizza eno n'okukola tokola na Mugabi Samuel Bukenya meeya tosobola kola naye nalabako abantu abamu ataakinga kabagamba lwaki akozeseza abantu abakulu abavubuka kwegamba si mu bubi kyenjogera naye alina ensomesa gy'ali mu kusomesa nti ko Patronus bwakola kyenkwagalamu bw'oba olina amalala totawaana kyova labwe nkugamba nti bonna asanga secretary aliwo tabuuza what where what time who when tusanyusa okulaba nnyabo ssebo maama amanya go gwani omukama wange obadde oyagala kumulaba ani deputy mayor oba mayor nti njagala mayor Mugabi Samuel Bukenya nti saawa eno taliiwo naye bw'oba toli ku speed mu ssaawa yagambye agenda kubeera ku office naye oba oli ku speed ndekere numbers namba ye yesimu n'ensonga ebadde kukoze eki bw'anaatuuka agenda kubisanga ku table nkubulirako yo ye secretary gwe tuyina no sleep mwami Mugabi Samuel Bukenya nkwebaza ku lw'enteekateeka yo mu bintu byo n'okuyambako ku bantu abatalina busobozi mu kusoma n'oweerera ku baana baabwe thank you very much mu division ya Nansana enkolagana gy'okolaganye n'abantu kyova olaba nze nalumwa nnyo mu biseera by'okulonda waliwo abantu abamu nga tetwetaaga pate just kubeerayo nga tetwetaaga nga bw'oba olonda oyo tetwetaaga pate wabula tunuulira obusobozi bw'omuntu ono buli butya ntegeerekeka tugenda kulonda bachairman 28 tomorrow tugenda kulonda banaabakyala naye ebino ebintu tubijjemu politics kati tugende kuko omuntu kubanga bano be bantu abakulirayo busula nabo ku kyalo bw'olaba ng'owa DP bw'olaba ng'ow'essaawa byakola bya magezi you can vote him or her bw'olaba ow'akazindaalo nga byakola bya magezi nze kati waliwo omuntu omu gwe mmanyi njamu kubulya nga tuvudde ku mpewo mukozi muntu mulungi nnyo tasosola nze nnoonya ne pate mwali yambula
emyaka gyonna gye mulabidde ali nyuto kati bwe sirondo oyo mba ndiko omuzimu guba gunnondoola ate nga gwakubonaabona oba tuli ludda wa Mukama gwakubonaabona gwakuzunga buzunzi naye bwegutaba ogwo lwakuba ndi mukulembeze nti nze sivaayo bulambiriira nenzija neneesimba ku muntu nti ono nze kati oyo munoonye kubanga mbawa abantu bonna abeesimbyewo baba bange bagambye mbu Honorable Minister Balamu bw'anamba nga anatera okumalirizawo ng'egye balonda ba chairman bw'ajja akyalireko ne ba chairman mbu kali ka 25 obukubo nga buzise nnyo It is okay. Naye nze namusabye Honorable Minister tarashinga mpola atambulire ku pesi ye whatever it is it's okay naye temurashinga ba honorables mutambulire ku pesi yamwe gye mwatandikirako fe tunyumirwe nze bye muliko nnyumirwa mba followinga nnyo we muva wenzira ndima bigere byamwe biva wenzira gye munakomekereza yeyo oba muntu alakaka amasanze bagavaako gaba gankoze bubi oba warabula kuva ku mutwe mpaka wansi kyova olaba olaba essimu eno omanyi lwaki njagala nnyo mbukadde bwayo ekuma omuliro webale nnyo ne bwe gagenda wifi emba sigirinaako angula data olw'ojjuzi gwe nasanga ng'ayomba ku World Cup Finals amasanzi gagenze kale singa bwe bakayanira bwe bakaba amasanyaze nga gagenze ku gundi nga balaba finals za World Cup singa bwe basanyukira bali abasajja nga amasanyaze gagenze sinabadde sinalaba Balamu byayogera naye basanyu bali ku World Cup azifu bali aba Spain abatutte kikopo bagenda bawayaka bantu omusajja yayomba n'avuma nayomba ng'ali yekka kuva kwakulira ekitongole ky'amasanyalaze paka kukka wansi nze nsaba manager area nona agamutuusa nze nsaba ako tukakyuseemu mu kifo ky'okuyombera amasanyalaze nga gagenze ngula finals za World Cup nga gatali konfufu gajja nga gatali konfufu gajja oba akawungeezi abogo gusatu oba gokusatu mukwano yayanira nnyo agagenze wano kubanga bino ebyamawulire bye bikugasa ennyo tuyige n'okulaba tubadde tugenda kutegera waabadde leero tubadde tugenda kutegeera atuuse ku ki n'amasayizi ajja galwanako olwo okitegedde agambe nti abantu tebandaba ate baagala okundaba so mbasaba abantu basubwa so mbasaba bantu bange baganda bange mikwano gyange tukozese ekyo kye tulinawo ssaawa eno okusobola okutuuka ku kitwetaaga ekirala ekisobola kyenjagala okwogerako katono amitronas anyenjaba nsaba gavumenti yaffe ennungi ennyo eno gye ndimu nga elected woman councillor nze ntwala n'ekitundu wano we tutudde ani aganye maama mbadde manyi owakana wano wennyini wentudde wentwala geno gye bayita west 2 okategedde gobedde omanyi nti buwombeefu ndina bwa bwereere olina honorable bweyogera naye mbasaba gavumenti yaffe ennungi nze ndi wa NRM ne bonsala omusaayi guvaamu gwa yero naye nsaba amalwaliro gano gakyalina ekigabulamu mu malwaliro mukyalimu ekibulamu mutuyambe bekikwatako okutuusa resources mu malwaliro zituuke omuli eddagala n'ebigenderako Tronas bwe babadde bali mu ddwaliro erimu engulu eyo nina ekintu kye nazudde nti n'eddagala erituuka mu malwaliro naye abasawo balirina yes Honorable Minister Nameera ayina eddwaliro mwe yabadde n'ababuuza lwaki temuli mu kukola ne bamugamba ne bafunta entama awo ne bafunta entama waliwo eyabadde atudde wansi ye yabadde head n'amala n'ababuuza n'amugamba gwe nnyabo lwaki njogera otudde tosobola kuyimirira nga banne bwe bayimiridde bwe yagenza okuyimirira yakutte mu nsawo n'amugamba njogera nawe ng'okutte na mu nsawo gwe tebaakusomesaako yadde akatono kuwa abantu ekitiibwa tokiwulirangako n'alyoka ajjayo emikono mu nsawo naye era ng'olaba gigisayo bunyoomi kati abantu we bati honorable mubagobe
bantegerekeka toyanguye bagobe omanyi ennyanya bw'ogiraba ng'ejjirira n'ogirekawo egenda kuvunza pulayi namba kati ono kyazuuse nga ne bano volongoto gwe badde bakola wano ono head mufu mugyewo muteekewo omulamu ekirala kye nazudde yababuuzizza nti mwasayininga okufuna eddagala eririna okutuuka omwezi guno nti n'abagamba njagala mumpe ku biwandiiko byali ndabe ne bajjayo egundi naye nga bamaze okugamba nti eddagala eryo teririiwo mu ddwaliro lyaweddemu ng'ababuuza mwali receivinga ddi mumpe okutunulako nga eddagala liba likyaliwo nga litwala n'emyezi emirala ng'emyezi emirala 2 nange mbuuza eddagala eryo liragawo abalwadde be balibba abalwadde be balikozesa ate nga batuukayo ne babagamba tewaliiwo eddagala bwe liti genda oligule mu famasi bweti basawo mmwe bwe mubanga mwayingira ekintu kino nga temulina passion mukiveemu tunoonye abaana abajja nga basomedde na muzi UCEs UPEs schools nga balina passion y'obusawo bwe munaagaana tujja bakunana ngolo tujja kuvaayo nazi ebibula mu malwaliro babiteekemu gavumenti etuyambe egoberere nnyo abaana baffe bano abasomye basomye nga babyesomedde nga tebakoledde kubanga tulina amasomero mangi nga babakolera bikolere tulina abaana basomedde mu UCEs nkubuulira nezi UPE schools naye nga abaana bakola bulungi bayambibweko basome baba nga balina passion y'obusawo babateeke mu malwaliro bwe balaba abasawo nga tebajjansa tebabeera ku mirimu tebakola batya bakola nagemalidde babagobe batereeze ensonga eyo ekirala njagala bakwate ebirina okugenda mu ddwaliro resources baziteekeyo amaddagala gabadde tegaliiwo bagaweeyo mbadde njogera ku ddwaliro lye bayita Bombo Barracks Hospital eddwaliro eryo oliraba nga liri organized abasawo ababeeramu babeera nga kizibu ogende Bombo n'ogamba nti saalabye dokita gwe nagenza kulaba ate ogambye Barracks bagita Odan Moja which is okanti negana era olwokubanga health centers ze baatuwa 3-4 nazo era za government naye lya government bateekese mu nkola amaanyi ku malwaliro ago bateekemu ebikola nebaza Katonda munakuule tuli mu kuzimba ddwaliro era linaatera kubanga ligenda kugenda ku level ya 4 nga lirongoosa nga tetukyagenda Kawempe abazaala nga bazaalira wano Nakuule liri mu kuzimbibwa lituuse we lyenkanawo twebaza Katonda ku lwekyo naye nsaba tuweebwe ba doctors nga ba doctors Kawaala mwami Honorable Minister Balaam ne Maama Namere Minister mugende mu nsonga eyo mugitunuulire nnyo abasawo mufune abasawo abaddala kyokka ate era mugoberere kiki ekiremesa resources za gavumenti obutatuuka mu malwaliro omuli ebitanda bitono nnyo abalwadde beebaka wansi ku mpaama nabirabye simanyi oba Honorable Minister eddwaliro eryo lyewagenzeemu ekiro ewagendamu ekiro wanudde nosanga nga abakozi mulala yakunnyonnyola naye ng'oyagala eri in charge akunnyonnyola ekiriwo simanyi oba walaba abalwadde abo abaali wansi awo baalinga bijanjaalo nkusaba tuliteeke ku ddaala ery'okuba nga galongoosebwa ebitanda biteekebwemu eddagala libeereyo abantu bajjanjabibwe ekirala muyambeeko ago amalwaliro gagendamu nnyo abantu abatalina mwasirizi bayambibweko abasawo bano babe nga tebabajjaako ssente mpitirivu kubanga gateekebwawo lwa nsonga bonna tebajja kusobola genda Kenya kubajjanjaba engalo zino tezenkana ku lw'ensonga eyo abasawo be muteekayo mubateekeyo nga basobola okuyamba abantu bano n'okubeera ne kakeya samu basawo temulina keya muli careless mulwadde ajja omubogolera nga aboggolera enkima aziifugga olindiga
nsaba tube n'okwagala kyenkima kijiddemu anti baboggola nnyo otuuka ku musawo n'omugamba nnyabo badde saki kikigera ngalinga ng'aboggolera enkima bwakugamba mbo totukaabirira wano siggwa asose kuzaala aba mukyamu omuyimbi yayimba oluyimba n'agamba bebi nkwata bulungi ate oba bebi nkwata bulungi n'oli musawo nkwata bulungi nzize gy'oli gwe helpa wange ogenda kunnyamba ku nsonga endeese nate bwe nzijja gy'oli ogenda kunkanga nte n'okugamba nti ebbwa lindi bweriti ngenda kubyogera nkankana cause tolina njogera simanyi oba kiki ekiba kibatawaanya mujje ebizibu bye muba mujjizze ewaka wammwe kubireeta mu malwaliro watabuse na musajjawo ku basawo abasajja n'abasawo abakazi balina abasinga okuba bakamba abasawo abakazi bafu nnyo sawa abakazi bafu nnyo nze kyova olaba ne mu nsi muno tunaze nkubuulira nze njagala abasajja okusinga abakazi abasajja mikwano gyange nnyo okusinga abakazi omanyi lwaki abasajja muli basiru naye si nnyo weewaawo kyekyo naye si nnyo nnyo mubeerekako nammwe naye ekitonde ekikazi kisiru kibalagavu simanyi oba batukozi babajja nze tebanzija mu mbiriizi ndabika kazibe kapo yagambye mbu bamalaaya mu Kampala bangi okusinga abantu abalimu ekyo kyeyayogera kituufu so mbasaba abasawo naddala mostly ladies nze simanyi oba tuli luddawa tuli wano ku green card mostly ladies abasawo abakazi mulina enjogera embi omulwadde ajja ayagala omuyambe abamu gwe mulundi ogusoose okujja ku ddwaliro kwokola mukwate bulungi azze n'akubuuza nnyabo nsaba kubuuzako yogera abalala tujja ne mu ofiisi eno gye tugenda mu busenge we tubalabira mu kifo ky'okuŋŋamba maama oyagala kiki ekikuluma mbuliraako otandikirawo mulinga abapoliisi naye asanyuka ekinga yakakyayiwa abasajja mu 10 nga gw'oli lubuto ze kuzaala ffe twakukyaya ffe bw'oli mu kutulugunya ate nawe mu birunde kabulesi kati oyo taba na passion abo bendi okwogerako bagobe baleeta abalina passion oyo anaayomba ewaka ne bbaawe atajje ku mulimu ng'ebizibu abirese waka ajja bisangayo naye bw'ondeetera ebizibu bye tulonaaza olw'okuba nga wayombye ne mukyalawo bireete na wano ku midiyo olyoka ontunuulire nga gwe nayombye naye nze nkuba oluyi sina kinkuzaako katunatera okunzika tawuni ki naye kali okawulidde n'obijja n'obireeta no ku Tronas Media bali ogweri ku kiri ekisemere kyakwe katunatera okunzika tawuni ki district ki oba municipality oba division gye wandigambye nti nga bwe yandizenga mu luwumula mu weekend ku Manda asooka atandikire wana alyoka addeyo wali ku programu Mukono Kono district mu district zonna ze tuyina wano Mukono bwaba anti ongambye singa kisoboka asooka addeko emabega katono ajja yanjale Mukono ewala bikaliyo ebirumira bingi kusinziira ku bigambo ebifuluma Kono taata balamu bw'obanga osobola okubuukamu okojja ng'oyingireyo okenakwezi omonitalinze tokwatako otegeere wojja wootandikira Mukono bamugambe taddamu kulaga nzija gundi kalaga agwebugwe ne bwalaga tebakyasobola kutereeza kati kanakenda oba katereeza kagenda kumenyeka bumenyesi abalina kyebasobola kukola wamma balangire bagaye nti nzija mwetegeke sange toyo ezajjula azifu ne bantu mmwe ne muvumaganya eggwanga naye nga n'ebintu babibawa nze wamma kyembasabye mukitegedde amalwaliro mugateekemu ebikola n'abasomesa basasulwenga mu budde in fact abakozi ba gavumenti be mulikozesa bonna ate amasomero ate amalwaliro mubasasule anytime akasente ako ke bafuna bagane nga kalinda nnyo mukabasasule tulabe ekyekwaso ekinaaba era nyongera okusaba
executive director wa KCCA webale nnyo webalira Mama Buzeki byonna byokola tusiima nnyo programu eno ya free training yes etambula eyongera okutegeezebwa abantu kubanga abamu esilowinzeemuko famuti tetunati kubanga otuuka n'oyagala okyogereko naye tonakinyonyoka bulungi batandikira ku level ki n'owa P7 ajje n'owa alemeddwa mu siniya yakusatu ajje oba kitandikira kuba graduate bokka kyetwagala tutegeere awo nno ekintu tukitambuze kubanga mwatugamba era omukulembeze yatugamba era ne tukikiriza tulina okutunda eggwanga nsonga eyo yennyini kusaidia KCCA Mama Buzeki mbeebaza waliwo gurupu yava mu State House nejja ku lwakatale katoto wali wansi okategedde ng'oyingira Yesu amala abantu abo babagamba tembakwatako tusooke tubateekateekere wawe tubatwala era ne bagenda ne babalambuza ettaka erigenda okugulibwa biliyoni 4 babateekerewo akatale balyoke bave ku kkuba awo n'abantu abali mu katale ako mbeebaza baawulira ekyabagambibwa ambulera ebyo biveewo olwaleero mpiseewo okko ku makya nga ndaba olaba nga obudde bwa ku makya naye ng'ebiambulera tebikola ki nga tebiriiwo thank you very much naye enteekateeka eyo nsaba tugikozese nga KCCA tugikozese nnyo n'amaanyi tugane kugikomyanga mu bigambo nga bwe kyava mu State House tukigoberere Mama Buzeki abantu bano ettaka libagulirwe bazimbibweko akatale ebintu bibeere birungi kyokka ate ne bano abalala mu kiseera kino ekyokutereeza enguudo mbadde nsaba weewaawo mulimu abantu abamu nga baali baalabulwa dda ng'enguudo zigenda kukolebwa kakati nga bayisaamu dda ne bamaakinga ekikomera ti oluguudo luno lugenda kuyita wano ne bateekako X kati nga ne bakulekerayo ekiseera ng'olina okwesootinga okumenya ekikomera ekyo owe distance eyo gye beetaaga oba mbuyite bujeemu oba busobozi nga bwali obutono abataakicolerangawo bagenza okutuuka okumenya ebikomera ebyo byamenyeddwa naye nga baali baalabulwa tebaavudde buvi mu bbanga ne babimenya byateekebwangako maaka kati nze nsaba abantu bano abalala abalina obudaala bw'ennyaanya obudaala bwakyo bwe bagenda bajjawo ng'ogyeko abali ku main roads ng'eno Hoima naye enguudo ezo ziyingira munda olw'okubanga abantu abalina obudaala obwo bali ku ssente za PDM yabawa kakadde abaali bakafunyeeko akakadde ako n'akatandikamu ka bizinesi ako ak'ennyaanya butungulu waati bula manda kati ate bwe tujja ne tumumenya tuba tetulina kye tukoze nteesa nti instead of kubamenya mu ngeri eyo nga KCCA bwe yagenda ngewarning abantu ku bikomera nti oluguudo lujja anytime from now naye lugenda kuyita wano weesooting omenye osembezeeyo n'abantu bano baweebwenga warnings wabeewo bekikwatako okusinziira mu municipals nga bwe ziri nti fe ab'ekira fe ab'Nansana municipality kanjogere ewaffe wendi tugenda ku luguudo Eastern Ring Ritom Hedge bula bigendeddewa naye abantu abali ku kkubo eryo mufube okulaba nga mubeerawo bagenda kuyitamu nga babasomesa ekyokukola ki ekyokukola abantu bano basobole okwesootinga n'obubizineseze bwabwe anoonyewa waakola ki wadda nina mukwano gwange ali ku Hoima Road awo nga wakava ku amafuta ge bayita Orbit manyi wegali ekyemmanga abadde ayinawo container nga atunda soda byakunywa drinks soft drinks yadda nkubira essimu awo jona nga abaze ne bamponinga nti wano baagala nveewo nonyeza ku kifo ebyo nno byensanyukira ekyo nkisanyukira nti kati omuntu oyo ali mu kweteekateeka bizinesi ye gaane kufa n'ebintu bye ashifutinga agende wantu wayinza okukolera naye nga bizinesi ye teyonoonese so bekikwatako mu gavumenti in fact municipal councils mutuyambeko ku nsonga eyo abantu bano bagane kumenyerwa bintu naye baweebwe warnings bwe muwadde warning ne bagaana okukola nga bwe mwagala awo you are free to do what you want cause muba mwajja ne muwoninga than okujja obuzi ne mumenya bumenya nga tebamanyi kyakuzzaako nga State House bwe yayambye abantu bali abatoto nammwe aba municipal mugoberere nnyo enkola eyo division municipal
mugoberere nnyo enkola eyo muwoninga abantu basobole okweteekateeka obulungi banoonye ebifo ebirala basobole okusigala ng'obulamu butambula kubanga bali mu ssente za gavumenti ze ziri okwonooneka olwaleero omuluka waffe kati nkajogere ku muluka guno muluka guno gulina zoni zimmeka tuyina eri wansi ewa mama peace eyo west 1B tuyina wano mundagga west 1A tuyina wano wetuli west 2B neri Nakule Lubigi west 2A ze zoni nnya omulundi oguwedde batuwa obukadde 10 obukadde 10 divide by 4 kitegeeza buli kyalo kyali kifuna obukadde ameka 5 be bantu 10 ameka kyali tekisoboka kubanga buli muntu agenda kufuna ku ssente ezo abantu 5 be bateekeddwa okufuna kati then guno omulundi batuwadde obukadde bimeka bisatu bwe tuvugabanya wano ku muluka gwange buli zone egenda kufuna obukadde 7 mu butaano era olaba tuba tutambudde naye mbasaba namwe abafuna ssente za PDM bw'omala okukola ekiseera kyazo bwe kituuka eky'okuzizaayo muzizzeeyo abamu nno bagamba katulye zino mukwano bajja kujimba abasajja bakawukyesi naye bakuwadde ekiseera kinene 3 years 3 years ng'okozesa akakadde bw'obeera nga wali mwesigwa nga tewazirya buli ng'olina omukisa sente ezo myaka 3 oba osobola okuzaayo akakadde k'abandi kati mbasaba muziteeketeeke ekiseera bwe kituuka mu abaazifunako muzizzeeyo namwe abatannazifuna mugoberere protocols lwakubanga kyenazudde ekirala mwami Troners abantu bano batyo okaluubirizibwa ebintu bino bya process oyinza okutambula emirundi egiwera mu 6 nga buli wozze waliwo process oyina process gy'oba omaliriza bw'otuuka ku process y'omusawo wajja okumulaga embalirira ya business eno bweri ng'omanya osembedde okufuna ki ssente ezo naye abasinga bakoma ku step ya 3 bakooye ifa temututambuza ssente bazituwa mutubonyabonya protocols tekabonera akakulaga nti ojja zisasula come what may bote basabwayo kino kitu kidogo mutwaro bitwaro ebiri bazisabanga naye kati abantu olw'okubanga gavumenti ekaaye tebakyasobola kusaba kyoja mu miro ekyo bati abakimanyi abantu bano bagenda kubawayo wano wenyine wetutudde olukiiko we lwatuula olwa PDM twali tulonda bukiiko last time naye we lwatuula omusajja omu yali ali mu kusomesa yabuuza nti abantu bano bakyabasaba ssente ezo 20 ameka abaafuna ezasooka be bagwa mu mbi ezo ziri ezitali zino obukadde 5 be bagwa mu mbi ezo naye abaddako abantu bali batandise okugenda nga babikuka wamaki amaaso kati bwe tugattako ku kino kye tugendako ekya miliyoni 3 buli muluka ne honorable minister kye bali mu Baramu ne Namere kireetedde abantu obutakyasobola kusaba kyoja mu miro kya 10,000 oba 5 ng'akimanyi we bakikolera omuntu oyo n'akwanika ate kati abantu bafuuka bagezi akulikodinga akulikodinga paper wise yangu ne 10 n'alikodinga byogambye n'amala n'agenda n'akulabisa so mwe abali ku bukiiko bwa PDM tubasaba temukolesa nkola eyo gye mwakola gye bakozesa eri mu kusooka mu mpaayaga n'ofuna akakadde bannamwe bagenda 7 zo zijja zijjudde kuba gavumenti ekuterako n'ezizijjayo ekuterako ssente ezizijjayo bakuwa kakadde akajjudde nze abamu ku bantu bennateekayo abaagoberera mwalimu Amana Kirijja Zaamu awo mwalimu Mirembe Eseza bennasindika nembagamba mugende mufune akasente ako mutandike okukola bazifuna kubanga baagumiikiriza baatambula nagamba nti ate kati wano mpapula wazijjuza wubi kati jangu ku division ne bagenda wakilaka to council bla bla ne bagenda abiki so gwali eyo nga yagala sente ya PDF sikugamba mbo jagenda PDM PDM tojja kurowooza nti ojja kugetuuka boti ne bakuwebuwi goberera protocol procedures yes goberera protocol n'okukujuza empapula verifying paka kutuuka kufuna sente waliwo ne gundi y'omusawo wajjira nga mulina okusoma agenda kusomesa omanye business eyo ogenda mu accountability yaayo obadde okola ki ntunda maji kubanga sente zino za abantu ba mirundi eki aba zigenda mu horticulture n'abalunzi
horticulture mwe mulina emidaala girimu ebijanjamini entula binyebwa nyaanya butungulu then abalunzi olina okuba nga olunda anything z'abantu mmwe abafuna empola abawansi weewaawo bagamba nti nno ate abatali bawansi be bazifuna naye nze wano ku muluka gwange n'abalunda buli bugundi kyatula enti embizzi ndowooza wano tuluddewo nnyo kubanga abantu mubeere bulungi mweraba.